Joyce Farinyo tumusanze ku kyalo lwa Mitonga mu disitulikiti y'e Hoima. Y'omu ku bantu abaagobwa ku ttaka lyabwe mu mwezi gw'omwenda omwaka guno. Abantu abakunukkiriza mu 1000 baasalawo okugomba mu kifo kino era ng'olwaleero egiweze emyezi 4 bukya ettaka lyabwe libagibwako omugago mu kitundu kino. Joyce Wanzalo nnya era nga yalabirira ab'omu maka ge oluvannyuma lw'okwawukana ne bba. Ssaawa eziweze 6 agoyeza akawunga ka muwogo era yebadde emmere yeko n'ab'omu maka ge ku ssekukkulu eno. Joyce Farinyo tumubuuziza olunaku lwaleero nga bwe yabadde alwetegekedde. Tintekanize abokuba byokulya bya buli kintu tukulima bulima nyo tukyora hano netulya baitu gonza bihimba etaroho ne kahunga taroho baitu tubairege tutaina okyokulya. Gwali eyo oyinza okuba mpoze okwatiddwa omukisa n'ofuna ekyokulya sina kindi n'osulako ne kasasiro ebeekulemye. Wabula wano ku kyalo lwa Mitunga mu maka ga Okech Otieno Wenchadde mu disitulikiti y'e Hoima abaawo tubasanze nga ekyokulya kye bafunye olunaku lwaleero ke kawunga aka muwogo. Tukusima kyekukulo tukulia bijanjalo na mmere. Oyinza okugamba nti ab'omu maka gano be balidde ekyemisana ekinene mu kitundu kino boogerageranya embeera abantu abalala gye basiibyemu. Ebyokulya ng'amapaapaali abamu bye bafudde ekyemisana so nga abangi wadde bafunye obuwunga mu bafumbye obuugi kyeyoleserwa nti olunaku lwaleero babadde tebalwetegekedde. Omukyalo ono yenjala emukonse kutuuka kusumagira. Tutegezeddwa nti waliwo ekitongole eky'obwannakyewa ekya Action Aid nga kino kiriko obuyambi bw'obuwunga bwe kiwadde abantu bano kyokka olw'omuwendo wamma waliwo abatasobodde kufuna era ng'amanyi bakiraga egeeyimirira omuntu okusobola okuganyulwa mu buyambi buno. Wabula wadde ng'embeera bwetyo bw'eri mu nkambi eno waliwo abaganya okulekebwa emabega w'amasanyu era bakira beerongoosa okusobola okutuukagana n'olunaku. Julius Senkandwa, NTV.